mu mawulire agakagwawo breaking news, amawulire agatali malungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bakozi mu gavumenti eyo. Embeera eyongera kugenda mu maaso n'okubeera ng'eyonooneka nga bw'ozze ng'owulira gwe abadde atugoberera. Twakuwadde amawulire oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga erya United States of America omukulembeze yakalayira Donald John Trump oluvannyuma lw'okuba nti bagadde era ne bakulozinga obuyambi bwonna obubadde busindikibwa mu mawanga ag'enjawulo nga n'eggwanga Uganda mweriri. Obuyambi buno nga bubadde buyitira mu kitongole kya America ekigabirizi ky'obuyambi naddala ebweru w'eggwanga eryo. Ekitongole kino kiyitibwa USAID oba United States Agency for International Development. Kakati wuliriza gyawunye dda. Abamu ku basawo ababadde bakolera wansi w'ebitongole bino wammanga wetwogerera ng'okusinziira ku permanent secretary mu ministry ey'ebyobulamu amanyiddwa nga Dr. Diana Atwine balagiddwa okubeera nti munnange emirimu giweddewo, tusaba mukkirize mubeere nga mukola nga be tuyita ba volunteers. Tetukyalina mirimu gye tubawa. Okusinziira ku Dr. Diana Atwine ono nga ye permanent secretary mu ministry y'ebyobulamu yabategeezezza nti bannange tujja basaba, tukimanyi mwasoma obusawo era tubadde tubawa emirimu era ebitongole bino bibadde bibawa akasente. Kakati wetwogerera babategeezezza twagala musigale nga mukola wabula nga mukola nga ba volunteer. Jukira volunteer oba obimanyi teba musaala mulimu gwa bannakyewa nti era twagala mu developing kye tuyita mwoyo gwa ggwanga oba patriotism. Wuliriza wano. Okusinziira ku Dr. Diana Atwine abasawo bonna waba health workers abadde bakolera wansi w'ebitongole bino America byayimirizza okuwa obuyambi. Waliwo ekitongole kimanyiddwa nga United States Centers for Disease Control and Prevention oba CDC n'ekitongole kya USAID nga bwe nkugambye United States Agency for International Development. Kakati wuliza kye babakoze. Abasawo ababadde bakolera wansi w'ebitongole bino oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya America lyayimirizza obuyambi bwonna obubadde bujjira mu kitongole ekyo nga mwe muli ne miliyoni 4 eza dola nga sente zino zibadde ziweebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni nga sente zino zategerekese era ebyama byazuuse ti sente zino zibadde z'abasiyazi era nga bwe baziweereza ne be baziweereza bali babisiyaga nga sente zino ekigendererwa kyazo either okulwanirira eddembe lyabo abali b'ebisiyaga bali mu Uganda n'okulaba nga embeera yaabwe ey'obulamu etambulira ddala bulungi nnyo. Sente ezo zazibadde ziyambako abali b'ebisiyaga oba abantu baabwe okulaba nga bambi abaana baabwe basoma. Bw'abanga omuli w'ebisiyaga yennyini musomi, sente ezo zibadde zijja abeere ng'asoma bulungi nnyo awatali kimutataaganya. Trump we yali alayira lyebimu ku bye yasayininga kye tuyita executive orders mu mateeka ge yasayininga yayimiriza obuyambi bwonna obwali bugenda mu mawanga ag'enjawulo nga buyitira mu bitongole ebyo. Era Trump n'ategeeza nti nze oba mu ggwanga erya America lyengenda okukulembera tukkiririza mu genders 2 male and female tetumanyiiyo basiyazi. Kakati no ne Jiwunya ebbanga lyonna obadde ng'owulira naddala ba propagandist abakolera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni babadde emboozi yonna bagisindika bakulaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform bawagira obuli bw'ebisiyaga era bawagirwa abasiyazi nti era ne sente sente eziva mu ggwanga erya America oba eziva mu basiyazi zituukira mu bakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati amawulire gavuddeyo nga gakonfaminga kino nti ekituufu kiri nti sente ez'abali b'ebisiyaga zibadde zituukira mu gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati n'owulira bw'embeera weewaŋŋamuse oba embeera bwetabuse ku gavumenti eno. Bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batambuza emboozi eno nga bakyagenda maaso n'okunoonya kiki ddala ekiri emabega w'ensonga eno. Wuliriza ekituuse ku basawo abakolera mu bitongole bino. Okusinziira ku sources amawulire gano bayinza obutagakuwa, nze nsazeewo nga kuwe. Gavumenti eya Uganda esabye aba health workers bonna oba basawo oba baki naye nga jjukira baatugambako tubadde tuwulira mbu waliwo eddwaliro erijjanjaba abali b'ebisiyaga mu bitundu by'Entebbe tetunnakikakasa naye akirinako bwino jjagenda mu comment section ombuulire. Kakati gavumenti ya Uganda ng'eyita mu permanent secretary mu ministry y'ebyobulamu amanyiddwa nga Dr. Diana Atwine yategeezezza abasawo ne ba health workers bonna boyinza okuba ng'okitegeera nti tubasaba emirimu girabika giweddewo. Abasajja baggadde ekitongole era bayimirizza obuyambi. Tubadde tubasaba musigale nga mukola mu malwaliro ag'enjawulo mu bifo eby'enjawulo era mu developing kye tuyita spirit of patriotism. Mubeere ne mwoyo gwa ggwanga wadde tewali musaala tekyali sente zijja mubeere nga mutukolera nga mukolera gavumenti. Wuliriza nga batugamba nti the government of Uganda has urged health
care workers affected by the recent suspension of the US-funded programs to continue working as volunteers in the spirit of patriotism as it engages Washington to resolve the crisis. Tinowulira bano nti baasabye n'okusaba kwonna ba health workers ab'enjawulo ababadde bakola nga bakolera wansi w'ebitongole bino ebibiri byenkugambye. Eggwanga lya America byabigadde kati no bategeeza Dr. Diana Atwine abagamba twagala mu developing kibayita spirit of patriotism mubeere nga mukola nga ba volunteer mu bitongole ebyenjawulo. In a letter dated January 30th, Health Ministry Permanent Secretary Dr. Diana Atwine directed all staff supported by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and USAID to halt work following an executive order issued by the US President Donald J. Trump. Dr. Diana Atwine yawandiika n'ebbaluwa ngenda kusomweza 3 ng'ategeeza era nga alagira ba health workers bonna ababadde bayambibwako ebitongole bino US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) n'ekitongole kya USAID nti musooke muyimirizeemukko ku mirimu. The order led an immediate pause on all US government grants, loans and financial assistance programs in Uganda. Kino kiddiridde okupozinga okuyimiriza obuyambi bwonna sente zonna ezibadde zigabibwa na buli nsonga yonna oba amabanja agabaddewo wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya America nga bayita mu kitongole ekimanyiddwa nga USAID n'ekitongole kiri ekimanyiddwa nga CDC. Kakati gavumenti egamba tetukyalina mbeera musooke muyimirize okukola, wabula babagamba titubasaba mu developing ekyo tuyita spirit of patriotism mubeere nga musobola okutukolera, musobola okukolera ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo nga ba volunteer. The suspension has disrupted critical health services as many programs including HIV/AIDS treatment, maternal health initiatives and malaria prevention are heavily reliant on US funding. Bannange wuliriza nti okuyimiriza abasawo kuno kireetedde services ez'enjawulo ezibadde zifunibwa abalwadde ab'enjawulo nga mwemuli n'abalwadde ba siriimu, nti abalwadde ba siriimu bano bambi n'endwadde endala naddala ensonga z'ebyokuzaala abakyala abazaala n'ebirala bifaanana bwe bityo babadde baliraayinze nnyo ku buyambi obuva mu kitongole kino oba buva mu ggwanga erya America nga buyita mu bitongole bino ebibiri. Ebitongole mbikugambye ekimu bakiyita Centers for Disease Control and Prevention n'ekitongole kya USAID eggwanga erya United States of America. Sente ezibadde ziva mu bali b'ebisiyaga nga zigenda mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni baazisazeekera baaziyimiriza. Kakati bino byonna ne bijja nti abalina akawuka akamukenenya n'abali mu nsonga ez'ebyokuzaala maternal health nabo abalina obulwadde obwa malaria ababadde bafuna obuyambi obwa malaria babadde bafuna nnyo obuyambi okuva mu ggwanga lya United States of America nga sente zino zijjanga eziyamba abali b'ebisiyaga. Kakati bano bategeeza ti sente zino zayimiriziddwa era bannange obuzibu bwazze dda. Bategeeza abasawo oba abakozi mu bitongole bino ti bannange mutuyambe mu developing kye bayita spirit of patriotism mubeere nga musobola okukola mu government agencies ez'enjawulo nga ba volunteers. Wuliriza, healthcare workers under these programs now face uncertainty over their salaries and operations. Nti abakozi ba health workers ababadde bakolera wansi wa programs zino bambi bagenda kufeesinga embeera etali nyangu naddala misaala gyabwe ne operations badde bakola. Dr. Diana Atwine said the government is working on integrating essential services into the national healthcare system to minimize disruptions. Okusinziira ku Permanent Secretary mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine wulira bw'agamba agamba nti bagenda kukola nga bwe basobola nga gavumenti ababadde bafuna ssente zino okuva mu bali b'ebisiyaga bagenda kukola nga bwe kisoboka okulaba nga bagezaako okulaba nga batetenkanyiza abantu bano bambi butabateerawo mbeera mbi. In the meantime, she encouraged affected workers to remain on duty without pay. Kano kawulirize nnyo nti mu kaseera kano asabye era n'ayencouraginga nti bambi mwenna ababadde bakolera wansi wa programs zino eza America newankubadde abasajja bayimiriza obuyambi badde batuwa abasabye tusaba musigale ku mirimu nga mukola newankubadde tetugenda kubasasula. Wulira statement bwe yagambye. Contracted staff willing to continue working in the spirit of patriotism as volunteers are encouraged to contact their respective hospital directors or the ministry headquarters
for integration into the health care system. Bweyabadde awandiika Gambia yawandiise ennaku z'omwezi zabadde nga 3 ebbaluwa eyo bwe yawandiikibwa zaali January nga 3 nga bategeeza nti ababadde balina contract wansi w'ebitongole ebiri ebyaggaddwa oba obuyambi obwayimiriziddwa. Tubasaba oba abo bonna abali weeringi okubeera nga mukola nga mulina omwoyo gwe tuyise oba kye bayise spirit of patriotism, nga mulina omwoyo gw'eggwanga, abaganda okusigala nga mukola nga ba volunteers nga teri kusasulwa. Tubasaba mu contacting mubere in touch ne ba directors ba mulwaliro gye mukolera abasobola mutuukirire ebitebe oba headquarters za ministry ez'enjawulo, musobole okulaba nga bambi mutegeerebwa obanga ministry bategeera nti gye muli mukola era temufuna musaala. Bino nno byayogeddwa Dr. Diana Atwine. Tukyagenda maaso n'obikutuusaako mukutu gwa Redson TV bw'oba tona subscribe nga kikole. United States Agency for International Development alone provides hundreds of millions of dollars annually, with much of its supporting efforts to combat HIV/AIDS under the President's emergency plan for AIDS relief. Wulirizawo nnyo nno wano. Eggwanga lya America sente ezabadde zoogerwako nga zino z'abasiyazi kigambibwa nti zibadde obukadde n'obukadde obwa dollars oba obuwumbi n'obuwumbi obwa sente za Uganda zibadde zijja nga ziyita mu kitongole ekya USAID, United States Agency for International Development, nga zijja mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda, nga sente zino bazisindika ziyambeko mu kulwanyisa HIV/AIDS era nga zibadde zituukira wansi w'ekitongole ekimanyiddwa nga PEPFAR, mukimanyi bakita President's Emergency Plan for AIDS Relief. Mu State House sente z'abali b'ebisiyaga gye zibadde zituukira. Wulirizaawo nnyo wano. Officials have warned that the suspension could jeopardize access to life-saving medication for millions of people, especially those living with HIV. Abakungu era abakugu balabudde nti abantu bonna naddala abo abalina akawuka akaleeta mukenenya basemberedde oba boolekedde akaseera akazibu naddala mu mbeera ey'okufuna kye bayise life saving medication. Obukadde n'obukadde bw'abantu abawangala n'akawuka kano kigambibwa nti babadde bafuna eddagala eribayambako kyoyinza okuyita ARVs nga bafuna obuyambi buno wabula nga bubadde bujja wansi w'ekitongole kino ekigabirizi ky'obuyambi eky'eggwanga erya America ekimanyiddwa nga United States Agency for International Development. Sente ezo Donald Trump yaziyimiriza era wano nga bagamba nti abakugu balabudde abakyalina akawuka ka mukenenya babategeezezza nti bannange mwolekedde akaseera akazibu, n'abo abatannafuna akawuka ka mukenenya babategeezezza nti mwongere okwekuuma kubanga embeera ebadde egezaako okutaasataasa ekyamazima erabika yazzeemu embeera yetutannaba kubanga tutegeera. Tulina sources wano ze tujjako ze njagala okubanga nkutegeeza. Wulira bwe bagambye. Civil society groups have also raised concerns over potential job losses for thousands of Ugandans employed under US-funded initiatives. Ebitongole ebyannakyewa birabudde era ne bitegeeza nti bannange abamu ku bakozi be tubadde tukozesa, abamu ku bakozi abadde bakola emirimu egy'enjawulo boolekedde okuluuzinga emirimu oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga erya America ebitongole by'enjawulo bibadde liisizaamu obuyambi okusindika mu ggwanga erya Uganda byayimiriziddwa. Nti era enkumi n'enkumi z'abakozi essaawa yonna bagenda kubanga bafiirwa emirimu gyabwe era mwetegekere kye tuyita unemployment ey'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Uganda. It remains unclear how long the freeze will last. Nti tetunnaba kutegeera era tekinnaba kutegeerekeka Donald Trump kubanga ajjukira bwe yabadde ayimiriza obuyambi buno embeera teyagifudde permanent, bayimirizzaamu okumala akaseera. Kati bano bagamba nga tetunnaba kumanya okupozinga obuyambi kuno kugenda kutwala bbanga ki. Tulina okubanga tweraliikirira kubanga tetumanyi bigenda kukoma ddi. However, ne wano nga bagamba but the Ugandan government says it is engaging with US authorities to find a solution. Mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri mu kukuba amavi, eri mu kwegayirira gavumenti y'eggwanga erya United States of America okulaba nga bambi babatetenkanyiza. Ategeeza Uganda tuli banaku, mwagaddewo obuyambi tetulina kyakukola, mutuyambe bambi mutuyiyizeyo engeri endala. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda
eri mu kwegayirira ginnaayo eggwanga erya United States of America babayambe babeere nga babatetenkanyizayo embeera endala wabula kisusse tetumanyi kikigenda kuddako. However, whether health workers will heed the call to work for free amid economic hardships remain to be seen. Newankubadde bino byonna weebiri, newankubadde gavumenti y'eggwanga erya Uganda egezaako okutuukirira era okuteekawo empenda zonna era bagezezaako okudyekadyeka n'okukonvinsinga ababadde abakozi mu bitongole bino ebyenjawulo bambi bakkirize babeere nga bakola ku bwereere watali musaala. Kigambibwa nti tewaliwo kabonero kalaga ti abantu bano banakkiriza okukola era embeera obubonero bwonna bulaga titwandifiirwa abakozi ate n'abakozi bandifiirwa emirimu kubanga tuleka tugenda kusobola kusustaininga. Permanent Secretary wa Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yategeeza nti abakozi ba health workers abadde bakolera wansi w'ebitongole bino United States Centers for Disease Control and Prevention CDC n'ekitongole kya USAID United States Agency for International Development bagira bakola mu nkola ey'obwannakyewa. Tetulina ssente zigenda basasula wabula musooke mukole nga teri musaala. Tomanya tujja kulaba ki kye tuyinza okuba nga tubakolera. Mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole bw'amaze okusubscribinga genda mu comment section teekayo obubaka tujja kuba nga tutambula nabo. Genda ku Facebook otufollowing kubanga gye tuli tukolerayo. Genda ku TikTok nayo obeere nga ate ofollowing omukutu gwaffe era nayo tubeerayo nga tukuweereza tuwuliziganye mu updates eziddako. Tugenda kukuleetera ensonga eno. Jjukira emikutu gy'amawulire mu ggwanga erya Uganda, TV stations, radio stations, newspapers ne ba bloggers ne ba government apologists babadde ensonga eno bagivuga nga bakugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform bawagirwa abasiyazi era ssente ze bakozesa ziva mu bali babisiyaga. Mu mwaka oguwedde gavumenti y'eggwanga erya Uganda yayise etteeka erivumirira ebisiyaga era eribiwera ne balaga nti ebisiyaga musango gwa naggomola baali bataddemu n'ekibonerezo ekyakalabba. Mu mwaka gwa 2013 baleeta etteeka lyerimu nga liraga nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ewanyisa ebisiyaga. Kakati we twogerera ate ebintu bibakyukidde, amazima gatandise okuvaayo, eggwanga likizudde, bannansi bakizudde, ebyama bizuuse ti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna babaddenga bakozesa ssente ez'abali b'ebisiyaga nga zifiira ddala mu ggwanga erya United States of America nga ziyita mu kitongole ekimanyiddwa nga USAID oba United States Agency for International Development. Kakati nno naawulira tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.